Umanyi bulungi nnyo omwana oyo. Kyekiriwo kyekimuriko. Sheila Gashumba emboozi nnene nnyo nnyo because erimu Sheila erimu taata we bwe babiggyayo babiteekayo siyinza gigendamu nnyingi nnyo kuba nange sinnabagitegeera bulungi embuzi abuzi anti taata bw'ataka audio ng'omwana agamba ka audio kaali kakadde ate kano ng'ogendera nga Sheila ali mu kuvuma taata we oyambadde obunu ku stage kati biriawo biri complete. Yes, all right. Webale munonga orikutureba ari mukiga TV NKORE MEDIA TV Promotamos TV no korecha man munonga abwo kutufollowinga kandi nitujangu yongere kusubscribinga no kutambura nitwe ombyone bitukuba ntukora nitwe ntujangu tuzakuhereza to the maximum tukuhereza ku rugo mu rembo rwambarara mu Western Uganda no tukuba ntukuhereza tukuruga kandi tuba ntujangu echamani tone chikwija for us we are there to bring it to you. Erizoba eshayeja hinkugambira tuina Ziki abanji nnyo tumanye nti oli muganda wa mungi bwekiri ekyo muganda wange tukwaniriza embalala bana ena ndi musanyufu nnyo kubanga essaawa zino ntuuse bulungi ndi waka ndi mu mbalala ndi n'abasajja omusajja omukulu gwe bayita selebu w'embalala straight away amanya n'eddoboozi Ziki from Kunta Kinte you know mean bano bafulume Kunta Kinte lieta muganda ye tuli fine era tuli bulungi ngate n'abantu baffe era tubasavinga bulungi because n'essaawa zino era we mundabira wano singa abantu baffe tetubasavinga bulungi sandi badde wane kitegeeza nti nno ndongo ku ndongo byakakaliyo kayinza otutiisa muganda ebintu byakakali mu Kunta Kinte tuvudde kugwe as in the whole crew because essaawa zino ne papa mungi alina oluyimba lwe yakata baluyita wepanke naye nga later than law next week nina oluyimba lwe ngenda okutaba luyita Nuru kati essaawa zino bye bipya ebiriwo straight away from Kunta Kinte olwange ntwa next week olwa munu giru atadde baluyita wepanke essaawa zino ku YouTube gye luli ombuziza bipya byebyo essaawa zino ebiriwo ebipya byebiriwo era nga bikuba yaman kata abaturaba ku Mukiga TV NKORE MEDIA TV bagala kumanya Ziki je wagwa nche kimurese embalala wadoze kuchakara ze kunoonya abasheshe wagwa ngawe nabagambe nti nno embalala nze mbeera waka anytime wano nyingira nsobola okujja time gye manjagadde naye nga tulina ongoing function eriwencha ya Jingo Fashion Icon essaawa zino y'ensonga lwaki ndi mu mbalala naye ng'era wano omwana wakomayo waka aba akomyewo okulaba ku bazeeyi ne bamaama okitegeera nti naye ng'enkya Saturday nina show gye nina okubeerako eya Fashion Icon Jingo ngotulemeddeko ntutori waka bakuzaalawa muganda gwe bakuzaalawa bakuzaala mbalala bushenyi nolindako gwe bakuzaalawa nze banzaala ntungamo nze ndi wa muno musite mwennyini nga serebu bwaga ndi wa muno musite mwennyini okubya yaka ga banzaala mbalala biharwe bakuzaalawa olaba gwe oŋŋambye gwe bakuzaala nze gaye banzaala wano musite wennyini nze ndi mwana wawana eyo katuveeyo oyagala kunzijjako baganda bange ab'omu kibuga n'ab'omukyalo tokokokemu wali wona tuwemu Man, I swear to God, I went to church last week. I made this guy, Nachimera office summary. Bano bafulume, temunywa toli kuzina kidongo kinyume. Yamugamba bano bafulume, bano baze kuzina na kubala bawoyita bouncer. Oyimbaddi ku lulimi luno lwaffe. Noga aba bashohore. Bano bafulume bano abo kapya aba bashohore aba bashohore paya kalala tompa bya kamera nga bampulira aya gwe tuina Ziki je era muganda wa mungi ava wali kukunta ya Kunta Kinte straight tuyinzoga kati oyina enyimba mekaze zoga nti zino runo wenduteekayo barumanyi bafanizi bange barutegeera nnyo bwe nfulumya abantu ate nga munyiga bano bafulume temunywa toli kuzina kidongo kinyume eyo mbi yatuuka si kyaswala kati nswaza baswaze tokyakola ki oswala oba toswaze zisobola kuswala toswalira wammwe okitegedde bode kweri you know diga take over like a queen of the jungle music yewaali music mungi nnyo nnyo togamba abantu mungi ye yakuleeta mu ndongo straight oli mukulu wange abadde nga akola neera nange mbaddewo naye era mukulu obwakuwa omukono n'agamba yo
nakusikamu talent eri bweti ne bweti because era omuntu okuleta mu ndongo ino kubango ina talent muganda wange naye ngera ekintu ekikoleddwa nga kirungi kirina okuba nga kiteerwa mu bantu bakirye nga kirungi nengera musajja yankutteko mu ndongo because is my big brother bingi byakoze byesobola kunyonyola saawa zino naye is my shoulder in music industry mungi ng'ogyeko mungi olinayo omuyimba omulala gwe wali okoze naye collab nkoze n'abayimbi bangi nnyo n'endala ennyimba nnyingi nnyo zesigenda kumenya waliwo omuganda wange bayita Kemission n'endala ennyimba nnyingi nnyo zetutanabakuta ne singozi zange ezitambula ezikola obulungi so music as in for now nti ffe twali n'embalala munnange nga tulaba amawulire tulaba Facebook wonna platforms ne babagerekera prices abayimbi gwe bakuwa sente meka anze kati promota bakuteekako sente meka gwe ebyo byeba promota olaba buli muntu alina mind setup ye ng'omuntu nti nno asobola okukeera n'agamba nti gwe serebu ogenda kugwana sente bweziti nange zikije ng'omuntu zigenda beera sente bweziti naye bino ebintu bya music industry buli muntu nti nina engeri gye njogeramu ne bapromota bange nze solongazi nti nno wendi ewange ngenda kukolerawo bulungi nnyo ngenda kwerabirira bulungi lwanzije nga nsobola okusanyusa abantu bange ebyo just buli muntu nange nkya ngenda fulumya lisiti yange nkutegeko nti gwe ngenda kukuwa sente bweziti buli muntu asobola ofulumya lisiti enzo lisiti terina kyenkwatako terina kyeyankosamu kosolongazi amasimu gagenda sigala nga gakyankubirwa naye omuntu wasituka nagazikije gwe nga brandi yo oba natuuka eri nagamba munja saana miliyoni 2 ku brandi ye nekyakoze wala tiba kituufu omuntu okujja nakusengekera ebbeeyi nakuteekako price olaba buli muntu mu Uganda muno buli muntu alina opinion ye ng'omuntu aye tosobola gimujjamu kyovola nti no gwe olina obwongo bwo nange nina obwongo bwange bw'okeera n'ofulumya lisiti yo nga gwe ng'omuntu sigenda gigana nange nkyagenda fulumya lisiti yange ngambe serebu ogenda funa sente weziti nsereko ogenda funa sente weziti okitegeera nganze ng'omuntu n'abo babikola yali promota promota bangi nnyo buli muntu asobola okukeera promota n'afulumya lisiti ye ne tusanga nga mu industry namba tulina lisiti nga 6 ogenda kugoberera eruwa okitegeera nti kati gwe wengenda okukakasiza nti nno gwe njagala gwokere ng'olina oba shoyo oba ina gwe kintu wootegese okubira Ziki gy'omugayo muganda wange ntegese wantu bwe wati tulabe engeri anti kati fe abali embalala oba nabali mu bitundu ebirala by'eggwanga ffe be tubeera eno nitulaba abapromoters ab'amaanyi bajjo simanyi bani bafulumiza lisiti ne bagamba nti Ziki je asaana miliyoni weeti kanange kiba kitegeeza okujja embala mba ngatako ng'emitwalo 2 z'amafuta okitegeera kiba tekikukosa kuba nange ndabirako ola agenda ategeka kigezeeko bugezo oba ye kennyini mugambe akeera agifulumya enkya nti Ziki je asaana kadde kamu n'ekitundu okuyimba wano oba muntu gye asaana miliyoni 2 okuyimba wano akeera agikube nga yagifulumiza lisiti ng'eriko sente ezo bwe kibanga zo sente nsobola ozikolerawo njagenda nzikolere naye bwe mbanga tesobola zikolerawo sigenda gikola kijja kulaga kiri muno lisiti zaabwe buli muntu alina wadde mbofulumya ekintu kyawulira kyayagala ekimuli ku mutima kiringa omuntu bw'anakeera n'ata oluyimba n'olwagala omulala n'atalwagala oluyimba ne lukeera ne lukuba nga gwe tewalwagala okitegeera nti nno yali feeling oba oli yali feeling ye kati kyekimu neyo lisiti bebekulu naye alina abayimbi babeera yagala nono bajja alina lisiti ze zatadde okitegeera nti buli muntu alina buli muntu munene mu zooni ye oli munene ewuwo woosula ewaka okitegeera naye kati ate bw'ofulume buli muntu munene mu zooni ye muganda wange nti nno ne bano abata lisiti ye eyo gyawulira gyayagala nti kati nze ono omuyimbi ngendamu wa sente bweziti Kamiri wa sente bweziti Spice wa sente bweziti Fik Fameka wa sente bweziti Sugidopu wa sente bweziti Hunter wa sente bweziti okitegeera nti buli muntu abeerako n'endowooza ye ng'omuntu tosobola gigaana kati gwe nga ggwe singa wano tuli ku show ina audience yo oba ekkoledde tosinga okwagala kiki wandiyagadde ogigamba audience kuba kati abantu bakulaba bafaanizi bo bafaanizi ba kuntakinte bonna bakulaba kiki olina ku mutima kyoyinza okugamba faani wooyo asinga okwagala nze bafaani bange kyensobola okubagamba mbadde as in for now njagala bebaza bannaye mwebale kutuwagira mwebale twagala kutukkiririzaamu
kwagala music waffe nga temussa mukono because ffe ennyimba zaffe buli luyimba lwe tuta abantu reception ebeera yakabi nnyo nze sitangako oluyimba ne lubeera ne bad image okuva mu bantu ekyo kiba kikulaga nti no bafaani bo bakwagala. Sigenda kusirisa mukono, sigenda kubasuubiza nti ngenda wumula kati okuyimba, ngenda sigala nga nkyabawa music oyo abali owemyeyo, music oyo abajjako stress because nze simba nyimba zirumya abantu mitima, nyimba zijjako bantu stress. Okitegeera nti bane mwebale tubeererawo, mwebale twagala, mwebale kwagala ndongo yaffe ate temukoma kati musigale nga mukyakikola because mwe abasinga mwe abatufudde abakabi. Wadde oyogera ku mungi n'ogamba oyo papa ate muganda wo kitegeeza olina ky'omumanyiiko era oludde naye si bwe kiri bingi nnyo nnyo muganda bingi nnyo nnyo tukuba munja tukuba engoma ne kikwata ne tuzina engoma ne tubeera mu mabaara nga tuzina naye tetufunanga show ne tulaba mungi live ni concert wane ku ajipo bembalala wonna nkozi kizibu ki covid gwali mwaka ki ogwatutwala mu covid yali 2019 wele twali tumaze okukola booking ku cricket oval nga tumaze otegeka buli kimu lwakuba twali tetunnabawa date nga tugenda kukola 10 years of Munjine music industry. Buli kimu twali tumaze osasula KCC wawa booking singer posters buli kimu nga kimaze osasulwa nga ne cricket oval twali tumaze ogisasulako sente. Ebintu byajja bubi ne bakola ki ne tuyingira mu mwaka ogwali ne batuggala ate ezo cut preparation ezo bisinga byagotana nga Kenzo bwalaba ekivulu kye bwe kuba te Kenzo yali amaze okuyisa date kati awo yo setback ogira mugana engoma zofulumya sente zino bano posto bawadde bano biki because ogenda okwayalinga out olunaku lwa date oba omaze okukola clearance ya buli kimu ku ground bwe kityo bwe kyali naye nga engeri kati ensi gye baatula gye twakomawo mu nnomo kimanye programu ekyaliwo ku azini mu group gw'omuziki nze nga nze ng'omuntu sinagufunamu bad image kyova olaba essaawa zino ndaba wano ndina mmwe omuziki kyemmanyi w'ogunza okugufuniramuko obuzibu ennyo nga totandongo bantu gye baagala sooka ne bafaani nabo kati bafuuka bayimbi ekitegeeza olina obbateera endongo nga nnungi ate kati abantu bategeera music bategeera music amugana esiina nze nkolagana mbi n'abakyala era bwenkusanga nsobola okubongako basobola okumbongako nze siina buzibu na muntu yenna andaga omutima omulungi nange nkulaga omutima mulungi andaga omutima omubi era bwe mba sikitegedde nkulaga omutima omulungi naye nga sinnafuna buzibu nnyo na muyimbi yenna mu industry. Nasangiwe era ndi muyimbi ng'omuntu because era singa yansanga nga siri muyimbi teyandindese mu industry. Waliwo era baganda baffe abalala nga bali mu kulima nga balala bali mu kusuubula ne tebali mu music. Okitegeera nti nange neesanga nga talent weeri nanteeka ku ddaala eriddako. Kubuuza gye bakuzaala n'ongamba mu city ate si tetulina musanvu mu Uganda. Amannya amatuufu bampita aka Kalebu Julius Ziki Young World aka Kunta Kinte aka Bafulume aka Sikyaswala nyero osobola okgendera awo gyemba tewanswaza naye era omuntu ebisigadde kati awo oba osobola okumanya omuntu waawo ava ndi wa ku Masaka Road okwo kwennyini. Nkyali ngono muganda wange tomulabe omukyala ye waali naye nyinza nti okubanga nyirirawe nti nga sirina mukyala. Omukyala waali bebi wange nkutumidde nnyo nkwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna because singa siggwe singa siri wano. Mwogere nti Joan oba Sheila. Bebi wange ekyo nze mbadde sikirowooza nga kate mbadde sinnakirabako ng'omuntu naye nga bwe nagamba nti buli muntu alina reception
oba alina perception gy'abeera alina mu ndowooza ye ng'omuntu naye mbadde sinnabakirabako because nti omuntu waba nti oba ali redundant oba tolaba music n'omuntu wabanga musically ye after ye asobola okuwa 1 to 3 hit songs kitegeeza abeerako ne waali nti aba tawummudde anti aba tawummudde naye nga tukyazina ennyimba eza last years kitegeera kati ate ani yakubye weepanke ani yakubye weepanke era yeye kati okitegedde kati omuntu eyakata oluyimba essaawa zino ogamba otya okay muganda wange nze kyembuuza wagambye ozaali bweno naye nga muyimbi kikuusinga okulaba n'ogamba nti ono naye kwafuminga ali mu system eyaffe y'ekampala ali mu kujja waliwo gaye gwe nali nsinga okwagala ennyo eno rapa ali awo yembako akayimba nga oba ali mu lusuku ali awo omwana muto nnyo akuba rap oba rabuje oyo omulenzi oyo kuba kayimba kamanya ngerabidde deni ne gaye omulala wamuyita tipo tipo bo mbaagalira ddala oli gaye mwerabidde amanya ge naye nga ayawo rapa kuba muyimbi wa kabi nnyo ya ne tipo pozi waliwo ne kana akawala ke bayitani 25 ya omega ya omega abayimbi ba western baweereza ka message ki kubanga abasinga tebakwatagana bali mu mpalana biki Uganda because fena tuli mu music industry ebyo byali byadda ebyokubanga tetukwatagana nga tetukola ki tulina okubanga tukwatagana ne tutwala endongo mu maaso because abayimbi mbanga temukwatagana endongo egenda beera ntono egenda okufuluma mu zoni we muli naye abayimbi mbanga mukwatagana because music wa ideas bwe nakusanga mu studio nga tetukwatagana kitegeeza eiza ngenda vuga buvuze emotoka ntambule oba ebyo byabeerangawo edda ku emirembe gy'abakulu baffe Kamili, Bob Wine, Bebe Cool ne ate abasajja abo bamalanga ne babikola mu bantu ne bajja baka stage wabula nakunyize wakitegedde nenga ate byakolanga sente nga naye kati essaawa zino tulina obbanga tukwatagana kyovola abasajja aba Nigeria abo balina engeri gye ba overcomings enyo because of bondi gye balina nti nno sanga omusajja nosanga Wizkid ne Burna Boy bakoze oluyimba ne luhitinga ne lugetinga global nosanga Burna Boy ali ne Davido nosanga okitegeera tulina obbanga tukwatagana endongo ne tugitwala mu maaso okusoomozebwa kw'ensanze ne kati ennaku zino kuzibu nnyo sikyabisangasanga nze omuntu nga toyagala nnyimbe ekyo kyekintu ekinzigirako ddala waya waliwo yali akugobye ku stage bangobayoko nayo gyebiri nga nali ntandika ate omuntu yennyini eyangobako yali omuntu era nnyima microphone nga tayagala nnyimbe yennyini omuntu omu kati ankubira engalo nga ndi ku stage yakugana ng'ogenda ku stage okitegeera ebyali byadda kati nakulamu kositi asobola bbanga nkyabijjukira saawa zino negomba bayimbi ba western okola nabo abeeno kati bagambe wano batipo oyo omuyimbi wakabi nnyo ajja kubekula oba omuwe no tekubako wabula twesanga ne tukola tipo nkunoonya wenkulabirako wonna mugambira omulunyankolera tipo runinkurunda nyenda kola tipo ninkurunda nyenda kolabo kotambuza ku sound koyagala abantu akayimba kentambuza saa zino bakayita Nuru ng'ate era sinnabakata ngenda kukata next week nenge essaawa zino essaawa zino kekaliko Nuru don't you do that ondikumedia obolongati Nuru don't you do that ondikumedia obolongati yo Nuru don't you do that
ondi kumedira obolonga tuleme okwera abantu babanye obuyimba tetunabakata twayinza okukabbirawo ako kasampo ketubaddeko bamala negwekyala kyembuuza nga bapromota ba Western Uganda lwaki tewali emuntu yavuddeyo n'akikuba nga bano ba Abetex baani nsonga ki woweereza abantu ba Western abapromoters nga Mutiga TV promota Mbosi niwe celebrity oli promoter kyenyinza obbagamba kyemaye buli kimu ebeera time nti nno buli olaba naffe abayimbi buli muyimbi alina time ye nti nno bapromota ba Western nabo kyemmanyi buli muntu time yaabwe nti woli as in sawa zino woli because promoter yenna ne waba ali mu Western sawa zino wali akola ne kati gwe olina level gy'omwagalako nti oba oyagala abeere munene nga Bitex of which erinza obbanga time ye tennaba ninga wali akola kyemmanyi just alina kusigala nga akyakola ekyennyini kyali mu kukola mpaka lwanaatuuka ku level eri gyogenda omuntu omumanyirako nti nno oli ku level kati eya promoter abagetinze global. Ziki je oli Kampala ekibuuzo kitambula Sheila Gashumba omumanyi? Mumanyi bulungi nnyo omwana oyo. Kyekiriwo kyekimuliko Sheila Gashumba emboozi nene nnyo nnyo because erimu Sheila erimu taata we bwe babijeyo bwe babiteekayo siyinza gigenda mu nnyigi okuba nange sinnabagitegeera bulungi embuzi abuza anti taata bw'ata ka audio ng'omwana agamba ka audio kaali kakadde ate kano ng'ogenda nga Sheila ali mu kuvuma taata we oyambadde obunuku ku stage kati biri awo biri complicated nnyo nnyo bizibu nga bino ebyange Gashumba okuze omwana amuveeko oli mwana muto kati oyagala eki taata akuze ye kati taata ayagala Sheila ayagale musajja asaze ka French cat akoze eki Gashumba okuze omwana muleka anyumira obulamu yalaba ticha ba primary baba mu muwasa omwana amuleke mwana buli kimu kyaliko kituufu essaawa zino nze ndi tiimu Sheila Gashumba n'omulenzi we gwali naye Ricky Mani Ricky taata ye mwagala nnyo omusajja akoze bingi nnyo naye omwana amuleke kyenyinza okugamba ndi tiimu Sheila ne bbaawe ne Ricky Mani we akasembayo ennyo kosobola olekera abantu b'embalala abafaanizi bo akasembayo ennyo amanya bampita Ziki gye enkya twesange ku Ankole place ne Jingo Fashions wendi katukufunira omukazi Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.